yo kyekiriwo kozi gwe ani RP nze RP wekomera nali mukomera ne bampera w'ekitiibwa anti natuuka mukomera nga OC amanyi wadankyana hiti nga yajiwulira ati nangamba you hit maker you also here nga also busango bwangu tebwa nyama bikinaga no let me treat you like a VIP, you're going to be their leader, you're the RP kati VIP rachwa msalako enviri anti kati ekyenviri kyotte kabiringa bya nnono byakomera nti ekkomera emizimu gyekkomera tegyagala nviri era bwogenda mukomera n'ovaayo n'enviiri oyinza okuddayo ate munaku ntono kibulanga nenubiani atagenda kuddayo bazimusalako n'edi mutwe kati wadankana kyeki ati wadankana luyimba lwa Kijamaika akwanti kati gwe toli ku mikutu ennaku zino oli mu bufumbo obukuwuuba mpulira ati wadankana oluyimba lwa Kijamaika olwo lwatunda nnyo Jamaica ate kati erujja n'eno ne lubanga olwagala otunda obusogo olwokuba ekigambo kyali kifaanagana mukonye lusoga nti wadankana naye nga kyalu Jamaica nti wadankyana wadankyana mbambuuza nti kikyokoze kati gwaddamu nti imadankyano kubera nali mbuuza kapikini twalimu na kapikini mu video nkabuuza nti wadangana kadamu imadankyano nkabuuza kikyokoze ngamba sina kyenkoze imadankyano kitegeeza sina kyenkoze kanoonyawe kampeera ennyamuga bintu byali abwe bityo bityo ntegerezaako naye ndabanga nze gwe zaalya tezakulya olowooza alani guzaali kubanga engeri gye zakulya olwansooka tomanyi kiddako kati kiddako anti kati olwo kati nina anti olupya lwengenda okwonge kati lwe lwakuba Jamaica biki naluleseeko ne wano bano nali mbanyumiza bunyumiza nalina oluyimba lwakuba Jamaica abawakana ne bawakana kyeva naluleeta nendujja eri producer oli bamuyita Masino Case gwe twakola naye Jamaica nenduleeta wano kati nduleeta wano nemba wakosa mpo nenteeka ku YouTube biki omuntu atayipinga wadankyana ditaacha nalulaba naba nabo balufuneko kuba lwali ku channel zeeri nga tosobola dwa access nga bali zibeera locked kubanga balina copyright ebafu ekitegedde bayita wangu ogende Jamaica Jamaica tomanyi eri visa free nali njogera n'abakulu ababeerayo nga tobiwulira njogera omukulu ye yakugamba nti eri visa free mbozi zetwanyumya nebyetu planning okukolerayo kubanga kati wetuwe tuligenda Jamaica naawe ojja kuwunya nga abantu bamanyi nga tutambula kusiti nga bantu bagamba yo aboidi tata maaso gwe ne gundi Vampino ati kati Vampino yali aloza nti ngenda kubuusa ebintu bye yakola Jamaica omala Vampino we bamusanga n'omuntu obulinga obuyagirizi yagirize kati bamusanga nze jjukira manyi bagamba n'ogubeeri kati oli gwomu kubagamba nze mbamanyi bumanya nze ndi yala bantu oli okimanyi kati ali njagala muconnectinga kugamba n'ogu relative wa Vibes Cartel bamuyita Kiata Pama kati Kiata Pama nga gamba n'ogu manyi nali nsula ku njuze nalina akalala ke nali nkwana nga kakazini kadima ko bali bakaita Thinsi ya Laka kati kalaka nga tusula ku nzuza Kiata Pama kati gwe nfuna olukwano kati nga njagala mu connectinga kubanga bali bamukwatidde nina osi wa kapolisi bakaita Centerman's Police era gwe mmanyi kati bamukwatidde mukomera gye bamusora bagiyita Montego Bay obosobola kwife tusalako abajamaika tukisalako netuyita nti mobie mbadde manyi monte tusalako ni mobie mo ne be nduga nti mobie kati nga njagala mu connectinga kati yefuula Benoni yefuula bamanyi nenga akamuleke nene kati bemuleka kati juzi yalaba mbyogerako ajja ditacha stop a premium outa ya business buzimanyi bakinteekeri kati nze amusinga oddumanyi kati Vampino y'omukumanyi muno Jamaica ne Peter Mouse na Biniganta amanyirwa wano mu tawuni nga wona amanyi Oluganda kati nga gwe omanyi Oluganda lw'e Kampala naye nga bwe nkugamba ekigambo nti kisa kinegula tobimanyi kati Biniganta naye bwenjogera kisa kinegula tabimanya amanyirwa mu tawuni waliwo ono gwaganye naye atamanyi Buchaman oyo tamanyi wadde okubuuza wadde wasuuzamanyi akuba ate anankuba nga talumanyi singa abadde alumanyi aligaye nompayiriza nti sirumanyi nga ndumanyi kati awasagwa nkitali asimanye baba olyozzaako oluyimba kitali nzizaako awunya chicken ani yalidde enkoko yange anti enkoko mba ntegeeza pikini nadde waka nga pikini ndaba balinga alidde enkoko ati nayagala bwana obutotoliga buleme kumanya kyenyimbako kiva nakiyisa mu chicken naye nga chicken gyentegeeza guli mukyala buvuba oba ogimanyi pikini naye kyekikwagaza ennyo enkoko anti kugamba nga tebalinga gwe ate oliyala bantu ogwala yala bantu kyeŋŋamba nkuwadde gaabuwa gimu mmeka owulire ennaku 2
ekyo kitegerekeka naye gwe buli skati okuyitako sawa bina kumacha chaggulo kyamisa kwegamba muze gwe alikamusikire kuba batugamba ne jajjanga azala jajja mubamugoba anenya le bamwitanga nti wabitagula mubamugoba kupikini wabini nagwa mazzi naga ugira mu rugisu tugamba nti atagula mezi kandi bamutu wabitagula bamugoba kupikini ato muzimu gwe gutulondo bamugobera kupikini wabini mu myaka gya 17 bamutunyumiza bunyumiza jajja wa naye katatenga tata otali oine extended family mu extended family sinyi kaye tata otali bwa anti kati yendoza yala zamu kubanyo na gwo ndi serebo bwana bumundi anya boyayanisa kati enviri ogenezi ko loti ache enviri muddo oyina nokwekanga boti nonda bali nifana njira nganzirina ngoine enviri nina ati gwenkozesa nina kawidi ke natumia Jamaica ke natumia Rape wekana jatojja kaula na dread ya mtu okatuza ku mutwe wekati bakuba kali expensive ka dola 2 mwana baka nkomedde 2 mwana zoka ompadde ke 10 abana bala tuambala enviri za dola 3 odda mu dola ndi bwana ngera kubira walo chali wangino kubira ali mu US na yenga give me some money dying for soko lindeko obukofiira bro kano bangane bukali naka Maddox ne bagayi Maddox ngai DB ate mfunyo kuya nedda mukwane iyo ate mfunyo kuyiye DB ya Maddox nego choide okumanya obukofira bwa nyama obukofira bwoina bwa nyama bwa 2 chokanga mambo bawe muguzize 10 meka 15 naye buno obukofira bulero bwa 2 meka 2 bwe tuba tuli mukozesa simu yange ku live iPhone yange kuoli nodda mukunvuluga kankwerekereze